saazi mbanja kuba update ngeri gy'olabamu ekibuga abantu gye beesungamu embeera concert yambe osolengera so amanya n'eddoboozi Kamoga Abduswabur goba nsonga waliwo njakulaga olugendo kuva CBS FM wali ku maka gaffe Masengere paka tuuse Kololo olabe engeri embeera wegenda okuba abantu jam saazi neno wendi waneeno nakayita wandegeya ku bitaala salamu ziri waneeno emulago zembeera nga boto ndikulambuza mpola mpola sigala ku CBS FM UG official channel benga nkuwa update okuva kati essaawa zino paka ekivulo ekigenda okukomekeza ekiro kyonna ekivulo kya leero ennaku z'omwezi leero 26 olunaku lwa 6 akakuba kakedde kutondyako mpola mpola naye nga omanya embeera ekyo giba mikisa myereere era ng'owulya concert embeera concert kitegeera so yeyo embeera saazi leero ngenda ku maaso nga nkuwa update kitegeera so kubanga mugende mu maaso nosubscribinga okusharinga okukomentinga kasaazi nomba ntuse mulago waneeno nga wolengerawo embeera ndozo giraba jamu ngomanyi Kampala waffe ono wakwangwira yes webazeera oba nga okyekuumidde ku mukutu gwaffe gunene ogwa YouTube channel ogwa CBS FM UG official YouTube channel amanya n'eddoboozi Kamoga Abduswabur goba nsonga munamugerere ndowooza kulambuza mpola mpola the road to Mbeera concert Kololo airstrip le Dickson olwaleero olunaku naku z'omwezi nagambye 26 ali eyo ewaka ali ebweru ginabanga nkikuwa to the fullest benga obanga okifuna kulaga the road to Mbeera concert nga saazi zolaba kitaala tigenda yingira waneeno of course bede tuli Kololo zolaba okukuba emijeno okutambuzamu benga ekintu obenga okifuna to the fullest so genda mu maaso n'osubscribinga benga ofuna buli kimu oyiga akadaako notification bell akadaako kalimu emitendera ebinenyiga akaluka obonoonya kaluka all obenga ofuna notification buli kimu ekigenda banga kigwawo n'ebintu bingi nnyo programu nnyingi zo zetulinako tulinako sports kalaso tulinako concerts tulinako entanda ya Buganda egenda mu maaso temwerabira bannange enkuuka vimba egenda bange ejja mu maaso awo nga 3 so waneeno tuli Kololo tutuuse Kololo kyatambula mpola tuli mu kutali kanagambye ekivulu kinene nga nkikuwa mpola era tuzolaba oluguudo kale Kololo tuzolaba aliyo tubadde mu mwana yajjabula mungi Kololo tuzolaba kyade banange ali ewala sambyako Dickson ampitiddemu eddoboozi lye agambe mbakoole akakuba temukatya kaweddeyo embeera eritalatibu nga luwombo lw'amagi so olwaleero saazi neno ndoza mulaba embeera nga bweyimiridde embeera yeeyo tukedde ku makya yeeyo kasiki naye weewo abasinga kati abamu muliko nemulaba gamba awo kale manyiwo kituufu omanyiwo n'abamu abali ebweru abantu amubakaleki bamwerabirayo naye kandoza osose neolambulako ekibuga kyo embeera gyekirimu ekibuga ndoza osose nokirambulamuko embeera gyekirimuko obenga okifuna bulungi okifiirize obenga okitegeera bulungi nnyo era ndowooza waneeno olaba katukirira ku golf course nze mpitidde eno wandege yeeno wansi saazi mvuge ku golf course ale mpite waneeno ngwe wali eri ku Hotel Africana tugende tuyingize Mbeera concert embeera ndowooza era ndowooza ogiraba embeera up to date buli kantu buli kanyomero ngenda banga nkakuwa buli kantu buli kanyomero ngenda banga nkakuwa nagambye kati olwaleero sosokola tebaita the road to Mbeera concert
embeera ndoozi ogiraba era ng'embeera ogira embeera y'obudde banange nzikakkamu akakuba kakedde kutonyatonnyako akakuba kakedde kutonyatonnyako so far so good mbeera simbi ffe ng'abasiraamu tugamba alhamdulillah naye nga nkoowola abanyumirwa ennyimba za gospel ennyimba z'omwoyo abasiraamu abatali basiraamu abalokole mwena mwenna n'abawagira fraternity music ya Uganda mwena gye muli mube nga mujja muwagire omwana owammwe Levikson omwana wa Kosovo ewaffe eyo mu ghetto wali eri Kosovo awo neso olwaleero abagiseewa ayitiddaano eno naye nga bakoowola mube nga mukola ki mubeerewo ku kivuluuki. This is the road to Mbeera concert. Tugenda nga tutuukawo mpola mpola nkuwa update ekifo kino mwewaddewo ku update obenga okifuna bulungi nnyo. Yes, wano eno tuli Kasaza ku Jinja Road tugamba nga twambuka tudde wano eno ku Hotel Africana tube nga tuyingira butereevu wali eri Kololo mu bitiibwa byonna nze nindiridde Levikson kubanga ddene abe nga atusabula. So gwe awagira music wa Uganda awagira abannayuganda awagira Levikson nga ye ng'omuntu sambyako yonna gy'oli obenga tukola ki ojja mu bungi menga muwagira munna ng'abange n'akola state tudano kooti mbeera ndooza mugiraba nga bweri nga saa zino eno tukwambukira wano eno Hotel Africana nga nyambuka wali eri nga ntuuka ku kisaawe kyennyininyini Kololo Airstrip yambuka Kololo Airstrip ye venue kyobuzaabuzibwa Kololo Airstrip ye venue oba stage. So Kasano wenjolekedde kuspek apartments akuziraba oluguudo olwondi balagira ddala mbeera bweti bweri abali ewala musambesambyeko abalina bye mukola musambesambyeko benga mujja. So nagambe sigala ku CBS FM UG official YouTube channel yaffe eno eŋŋanzi ey'obujjajja. Ssaabasajja Kabaka yasiima naggulawo omukutu guno ogwa CBS FM UG YouTube channel ne platform nyingi ngeno nga otukobera ku platform nyingi nnyo ku Facebook genda nga ono CBS FM UG ogende ku Twitter CBS FM UG ogende ku TikTok CBS FM UG ogende ku Instagram CBS FM UG ogende ku www.cbsfmug eyo website yaffe obenga olaba biki ebiri obenga subscribe. So far sazino wentukidde mbeera bweti bweri mbeera bweti bweri nofuna parking musajja akatuuka n'omusajja wange wa bodaboda so beti embeera bweri. Yes, ndooza ekisaawe mukiraba kyonna nga bwe kiri. This is called Airstrip. Mbeera bweti bweri. So far abali ewala musambyeko ekyankeezeza olwaleero benga mbawa updates ku kimu ekiba kigenda mu maaso wano eno ku kisaawe Kololo. Abajja nga temulina mask, please buy one. Mbeera ne mask. Bafande bennyini be batunda mask ku gate. Mbeera bweti wetuuse toseka naye ng'embeera bweti wetuuse wojja nebbamu military security eri tight eri ggulugulu. Mujje mpola mpola buli omu ajje mu kiti kye naye nga ngambe tuwerabirayo kaki ka mask okunaaba mu ngalo ku gate kwowe kuli sanitizer yewaali. So kyekyo ekimu ekiro nga wolengera eri yonna nangenda banga nkutuusaayo yonna obenga ofuna buli kimu ofiiringe buli kimu obenga obaokola ki okifiiringa. Era saa zino eno wetulaga nagambe this is the road to the Mbeera concert. Era kasooba nkutambuza okuva eri yonna gyenvudde paka wano eno wa ku kisaawe Kololo ndooza embeera yo giraba nga bweri. So
nga gambye akakuba kakedde Tonya alhamdulillah omanyi kololo yakazedda kololo ye yakazedda sigala ku CBS FM UG official YouTube channel ya Fene Nganzi ennungi namwe abalabi baffe abalungi bananga abali mu diaspora siswa amenya omwogo munengenda maaso nokola kino kubebaza ebyokulya ndozolengera manga wali eri ebyokulya abantu bobba ajanga oli bubi ebyokulya byejje ebiri wansi so onabanga ofuna ebyenkateko bengolya side eno ndozolengera yeri tenti eri awo manga tenti eyo ya byakulya abagenda okulya side eyo manga then side eno ndozolengera tenti zasomye dda stage eri ogirengera wala ali kwebuuza wano nagamba stage nga agirengerera wala nagambye ngenda kutuusaawo obe ng'olaba ng'olengera buli kimu ekiba kigenda mu maaso update ku update naye nga nkuwa buli kimu ekiba kigenda mu maaso sigalako just subscribinga osharinge okole buli kimu obe nga wanaaba obutaasiza kowoola omulala n'omulala akowoola omulala so kyekyo embeera nga bwetyo bweri ng'olengera saawa zino sofa kiganda kyange Keni kiri wano eno kigu Keni sebo ezo embeera zejjeemu ono bamuyita mwana we Kosovo wafu wali eri mu ghetto mujjemu muwagire ya oli yeebuuza ya nkuwa fiiru kyebayita CBS FM eri ku ground olwaleero ate bulijjo tubaako genda maaso naye programu zaffe zonna wano eno ebyafaayo ebiriwo ekkololo wano tuli Kololo Independent Ground nozolaba ekizimbe kya monument ya Independent nozogirengera sofa ngolanga ebasibye so yen interest wano eno oyingira ndozolaba buli kimu ndozo ekiraba ekigenda nagengenda kuwa buli kimu ekigenda mu maaso nga tukuwa update ku update gye bayita CBS FM so era nga woolengera nagambye nga woolengera wali eri kati saa zino eno ndi Kololo ndi munda mu concert nange nze omu ku mulindwa oba nange nze omu kwalindiridde embeera ndozolaba stage kuli ebyuma byonna weebiri bane bali mu kutereza buli kimu mbeera ng'embeera nga wokituya ng'ogamba mbeera concert olaba stage nga gye bagizimba nage ngenda kuwa update bannaffe abagenda okukola ku live okuba ebivuga be bano babayita Mysterio Studios be bano bagenda okuba live zaffe zonna bagenda kuba ebivuga byonna buli kimu benga oba ng'okifuna mu nteekwa naye ng'okifuna bulungi genda maaso buli kimu yes alright webale kwekuumira ku CBS FM UG official YouTube channel yaffe Enganzi nagambye saazi kati nkwa update buli kimu kiba kigenda mu maaso ng'olaba saazi ne tuli wano ku mbeera concert saazi no li live Kololo Air Street Fenon event yekikuttemu nandozola nga gyalipanga stage olange gye bagipanga naga ngenda kuwa update Fenon event yekikuttemu lenga epanga stage eno zogira nga gye bagipanga gye bayita mbeera concert amataala sazo ge bali mu kusibayo buli kimu benga kitereera bulungi nnyo stage bagizimbe bulungi nnyo nonkuba black face yange yenge nagambye CBS tuyanga tuwa update ku kimu kibagenda sazo ngude ku musajja make seems too funny kyekiro papa ate wali kyamaanyi ng'oli wano ng'okedde garange ninokeera eviction mukama wange muganda wange kitange either way omuntu omwe yasooka okukola nange nga nsite mmanyi nampa skit so why not naku opportunity yaman zize mukwatirako nsobola kutambuza waya kutambuza mutemu miko mutu akulaba ali ku TikTok aluza bino tebirimu by the way this is my profession
Oli event manager oli ki? Ndi LED technician. Screen ezo ezinaba zitandise okwaka omanyi olwontawo. Anaye saa zino nine Miki wane live ekolomo Miki kowola abantu. Nenga bambi tubasabisa kisaawe musiraamu omukimwe namuje tuwagirire Vixen one time. Era okiwulidde one time. This is his first time okuba ekisaawe nga kino. Mujje kololo twatuuse dda tubalize. Yes sir. So nchako update ye Miki seems to find yalimu abali waneno kwa neno kufaje. Wano ku site waneno nyanga nkyabanga kwa update mwe kiba kigenda maaso so beerako sigala ku CBS FM UG bananga ali ewala sambya ako ngawe nagambe nze ndi kololo already enteekateeka ndi wakati nayo oba njirimu wakati nkwa update ndozolaba buli kimwe kigenda maaso waneno ndoze negenda obeera geno abantu bagenda otuula fa abatandikibwako abantu ba bulijjo sijagamba ba wansi aba bulijjo okitegeera aba bulijjo emitwalo ng'ebiri mwabagenda otuula wane enteekateeka ngaba egenda maaso then ndoze eno yogenda VIP bonna ndoze enteekateeka ogiraba egenda maaso bulungi wane ng'okusanga okusanga mulimu abambadde esaati mbeera concert so it's coming. But me, I can't do that. Why? I'm camera shy. Hey, come on. But So, it's coming. ngolaba nini bane abali wala musambi ko mujje mu mbeera concert nze saa zino ndi ku ground nga olengera so ndaba abambaddeko gospel music is full of life amasati nga ogalengera Ogenda kumbuuza? Yes saa zino kikyali ngenda gambe kwa live update ekigenda mu maaso wane kololo mbeera concert nga wensanze waneno abavubuka abanyumye bambadde amasaati agaliko le Vixen mbeera Genesis concert ngolaba neno ono seba amanya gugwana amanya bampita Peter chairman team le Vixen music era nga njagala okukola abantu bonna nti mujje twaze sitaani olunaku lwaleero n'akakuba kakedde tonya nti nebeeraliikirira era nga wolaba obudde bugenda butereera mukisa myerere mikisa myerere so waliwo ensonga lwaki enkuba ekedde kutonnya so byonna biva eri Mukama Katonda yesebo le Vixen ekintu mu mbeera eriwo tugenda kikuba so ffe tumanyi kuba bwe tusinza yennyanyine buli kimu era tukimanyi nti tugenda kikuba era history ye agenda kolebwa wano Eddie yeyakavaawo kuba ne Vixen yajja n'aperforming nene ne Eddie ne yamuwadde drop n'agamba agenda kubaawo ne gundi bampulira gundi amwe nga y'amaanyi nnyo ttiimu ye le Vixen music kyeki kifuula kyamani abantu batwala bulungi ekitufuula okuba ab'amaanyi era nga nkugambye nti tusinza Mukama Katonda so teri muntu abeera kumpi ne Mukama Katonda n'abanga si w'amaanyi oyo musajja wange Kosovo so how are you? You look so beautiful. Thank you so very much. Wogamba otya? Ndaba oyambadde le Vixen mbeera Genesis concert. Kitegeeza ki? Like the Genesis, the beginning. Like Genesis the beginning. It means the beginning. Tegedde nsomye. Bagenda leeta abayimbi abasookera ddala. Nina omuyimbi gwe nali ndudde okulaba Pastor George Okudi. Naye Waali ngenda mufunako. Kowola abantu. Goviridde osooka olaba ewo abeewammwe. Nviridde Kamoocha. Namba koola mujje ssaawa 8. Mujje tusinze Mukama. Tutandika mu kusinza. Then madam, how are you? How are you? Banenga munyumye. Tutyo mu Mukama tujuma. Okitegeera. Oviriddeko wa? Nviridde Kamoocha. Koolabe Kamoocha. Kamoocha mwena mujje tukikube. Mwena mujje tunyumirwe mu Mukama. Gospel music is full of life. Olulimi kyolala lojjangu Oluganda olugjeeko. Olugwere ndutegeera. Olugwere koowola abantu b'Olugwere buddaka palisa bonna bakoowole. Kabweri kadama kibugu paliza mwena mwize tuwagira omwana wese tuwagira Katonda kubanga tuba tuwagira Katonda. Yes. Okuwagira le Vixen oba wagira Katonda. Tuba tuwagira Katonda. Ate abasoga mwita Kibumba. Omwaikeni. How are you madam? Nga mumemye bannaye. How kiri kitya ndaba abannaye banene ola kapinki. Katonda okitegeera kasookiriza Katonda. Goviriddeko. Kagadi. What is Kagadi?
Kibaale eyo ovide Kibaale Kakumiro Kibaale eyo yonna kowola abantu be Kakumiro Kibaale mwasiba muta muleire muta bojo kansubire nywena muli kulungi nimbeeta muje muhagire omwana wa Katonda Yesu Reviction nywena muje mutunyumirwe buli kimu kyono mulwaire nojakira muje nywena tuhagire omwana wa Katonda katuvude Kakumiro nojja wanene wazze sawa meka osimbude sawa meka wasuzeno bemanyi wakedde na basi kati eno wasuzeewa mu kyaki tubadde tulina waneno tubadde tulina okujja waneno tutereeze kati tukikwasa owe Kakumiro Reviction omumanyi otya Reviction namanya dda jukira Reviction mwana wa Kosovo wanene Kosovo wano wembeera nsa kati nze nali nkikubira eno Kosovo emirimu nenzirayo waka nebikutwale waka notakoma nogenda naye paka waka ngenda naye mpaka nti omumanya akuba njiri batulina okikuba wali wonna kati kikyo weegomba olwaleero bannaye negomba nnyo okulaba abantu bonna nga muzze mu bungi gwe kyeweegomba kyenegomba muzze nga mu bungi ate ku Reviction omugole waffe oyo omwana simanyi nakumanya engeri gyemwagalamu ebyaddala oyo omwana kyemwagalako ayagala nnyo Katonda ate gospel music nga wetumanyi gospel music is full of life mpulira mbu yagiwaniriridde kyennyini kyekyo kyennyini ye number 1 bamuyita number 1 Reviction kale bane tukyagenda mu maaso wano ku CBS FM UG official channel tukyakwa update waneno gyolaba tenti nemu abakyala bali ku gitimbo ginekaaneka bali gikolako ojjo wano ne Miki banangi yeetala Miki sebo bujo Miki ategeka nene ebivulu buli kimu abakikola ya ikola ne Fenon nozolaba embeera nga bweri so ogenda mu maaso subscribing obenga nga nkuwa update bikimu onyiga akadde kugambe olwaleero kedde eno mbenga nkuwa update bikimu kiba kigenda mu maaso sanyo tuli live kololo beera mu maaso beera w'amaanyi nnyo obenga ojja obenga wagira Reviction njaba nga nkuwa buli kimu kiba kigenda mu maaso update ku update kilikinga akadde sharinga umale muwakinga ate muvinge ayisa basajja kabaka awangaale